Kinti buli muntu ayita ku Jinja Road, buli muntu ali mu ggwanga erya Uganda wali olabye ekizimbe kino nga bw'okyetegereza. Njagala otunuulire embeera nga bweri. Tugenda kutambula ffenna, jangu tulabe ki ekiriyo ekyenjawulo. Hello, how are you? Kino ky'osooka okutunuulira n'okwetegereza. Omanyirawo nti ozze mu kifo ekituufu ekigenda okukuwa ekyo kye weetaaga. Tutandikire wano. Wano we tuli components ez'enjawulo naddala abantu abategeera ekintu kye bayita solar system. Jangu tutambule ffenna. Jangu tutambule ffenna. Njagala weetegereze embeera nga bweri. Ebintu ebimu tebyetaaga kwogerera, obiraba bulabi. Kizimbe kya myaliro 5 naye nga buli mwaliro by'osangako togenda bisanga ku mwaliro mulala. Jangu tutambule ffenna. Okay. Wow. Tugende tulaba amataala gaabwe. Nzikiriza nti we tunaamalira ogenda kulaba ng'aliwo ekyenjawulo. Ne screen bazitunda. Ku Kinti Uganda kw'osanga screen esinga obunene. Oyinza okuba ng'olina woofiisi, olina ekitongole, weetaaga ku reception okuba nga olagirawo ebintu ebyenjawulo ebiri ku ssomero lyonna, ebiri ku woofiisi wonna osobola okujja. Kati njagala ojje olabe kye bayita amataala. Olabye ettaala by'olina mu ddiiro ogenda ddikyusa. Wow. Wow. Ndi muntu ayagala warm. Kati bwe ntuuka ewantunga wano mpulirira ddala nga ndi kye bayita ewaka. Wow. So wonderful. So wonderful. Muganda wange, bino biralamu. Bino biralamu. Bino biralamu. Bino biralamu. Tukyali ku mwaliro gw'amataala. Jangu.
Jangu tulabe. Mu lujjalo mulimu butaala ki? N'agasola weegali. Yeah. Gano ga ku gate. Okitegeera? Jangu. Ani yakugamba nti Kinti yakola ku by'amasannyalaze byokka? Kyekifo mw'osanga furniture waabwe afaanana atyo. Jangu tugende ffenna. Jangu olabe kyenkugamba. Njagala otunuulira entebe. Kitwale nti gwe nnyinimu. Akameza. Jangu. Dining table. Marble and pure. Akatebe okalabye? Kitanda okiraba? Wow. Tunuulira set eya sitting room. Makeup. Sanyusa okubalaba. Mwe baani? Kati eryo eddoboozi livaayo ng'otudde ku ntebe bweti. Mwami Lugonvu bitulaze. Naye okutuula mu ddiiro eryo n'okutuula ku dining tulina okuba nga tumaze okufumba mu ffumbiro eddungi. Kati Kinti yatulowoozezaako. Jangu tugende mu ffumbiro. Wano nga wawedde jangu nkulage. Effumbiro lye bayita smart. Kakati soketi yawo nterawo soketi ebyo byaggwawo. Bw'oba ng'olina smartphone, iPhone, ojja buzzibwa oti. N'okyajinga oba n'ossa wano cable. Bw'omaliriza n'onyiga. Kati wano ebyokuwanika bukyumuni simanyi omukka gukole ki? Njagala weetegereze. Njagala otunuulire kye bayita effumbiro eriri smart ku Kinti Center, Jinja Road, wojja okubisanga. Jangu. Olowooza okyetaaga switch okuggyako amataala g'effumbiro. Look at this. Come. Tetukyayonoona space mu mafumbiro gaffe. No. Jangu nkulage bw'osobola okudesigninga corners. Nossaamu ebintu byo. Nomala. Nozaayo. Byonna obisanga wano ku Kinti Center. Jangu nkulage colors ez'enjawulo. Jangu. Kye bayita effumbiro. Bw'obanga ly'olina ewaka wateriri bwe riti, kirowoozeeko. Nagambye nti tetukoma kuba nti otwala ky'olabye wano
oyinza okuba nga gwe olina colors z'oyagala, olina olubaawo lw'oyagala, ojabuzi. Kano kakoze katya? Amazima ddala otandikirawo ogamba nti saako wadde kye weetaaga. Bingi sisobola bimalayo, naye okumanya ebisingawo n'okulaba ebisingawo jangu ku Kintu Center Uganda ende osobola okuyitirawo ne weeroboza, naye kakasa nti bw'obanga ojja kkiriza nti bingi by'ogenda okukyusa mu nnyumba yo okusinziira ku ebyo by'ogenda okusanga wano. Tambula nange.